ono bwe wabayo omuntu avaayo ne tugamba ano omuntu atukozesezza atulaze nti waffe mu kusooka naye kati asaze n'agenda mu Muhoozi project Bobby Yang gw'ovaayo oba gwe banoonya okumuyirawo omubiri n'ogamba ono mutuufu nnyo mumanyi mutuufu lwaki gwe bakozesa kabaka wogwo muganda wange. NUP bagiyita nnyanja temanyiirwa. Ogezaako okulumba NUP ojjanga weesibye bbiri. Abaana b'NUP tebaliiko mbu ono munnaffe ono tabadde munnaffe. Okubeera munnaabwe ng'okola ebyo bye baagala muba mujja zigatta. Koogezaako okuva ku mulamwa n'owaba oba ojja ddugwamu. Njogera bino nga munnaffe Bobby Yang yaluguddemu dda. Ogezaako okubeera ku lusegere lwa Pulezidenti Bobi Wine tekitegeeza nti gwe olina okwogerera ekibiina kya NUP. Bobi Wine yali musajja mugezigezi n'alonda omwogezi w'ekibiina Joel Ssennyonyi era n'amuwa omumyuka we Waiswa Mufumbiro. Bobby Yang embeera emutabukidde nga bannakibiina bennyini bafuuti soja bennyini bamuvuddemu nga bagamba nti ayitiridde okwefuula abategeerera. Buli nsobi ebaawo mu kibiina Bobby Yang nti avaayo n'agezaako gibikkirira. Omuntu agezaako okuvaayo ng'asiiga pulezidenti waffe ekitoomi, Bobby Yang agezaako okuvaayo n'akkakkanya abantu nga bagamba oyo mumuleke temumukomerera. So ng'ennono y'ekibiina bagamba ne bw'oba weeyitaani kasita ova ku mulamwa n'owaba oba ogenda kulugwamu. Abakuutira NRM akadingidi bagamba nti bannakibiina kya NUP bavuma naye tebavuma oyo atabavumye, tebavuma oyo atabanyiizizza. Bw'ovaayo n'olumba Kyagulanyi Ssentamu Bobby Wine oyo ye pulezidenti waffe tagenda kujja kwanukule wabula abaana b'NUP be balina okwanukula. Kyova olaba nti babeerawo okulaba ani agezezzaako mumusongamu olunwe ne bamugezaako muwa ebibye. Bobby Yang agezezzaako okuvaayo nga adifendinga Alien Skin. Agamba nti abantu abalumba Alien Skin bakikola mu bukyamu. Agamba nti Alien Skin muntu ali ku mazima era atasobola kulyamu NUP lukwe. Ye yennyini Alien Skin bigambo bye akakasa nti NUP talina kyagyetaaza olw'ensonga talina kyemugattako. Abaana bavuddeyo Bobby Yang ne bamuwa ebibye era naye bamugasse ku luse lwabo abe balina okwekenneenya ennyo nga beebuuza nti ddala akolera ani. Spice Dana lwe yagezaako okuva ku mulamwa abaana ne bamudisipuliininga Bobby Yang yavaayo n'amuwolereza. Kati beebuuza nti ddala ekituufu kye ki kyagezaako okuvuga. Ku Alien Skin bagamba nti teyandivuddeyo yandiresa Alien Skin yennyini neyeewolereza bw'abanga akakasa nti ddala akyali ku lwa bannayuganda. Naye lwaki Bobby Yang yamwogerera lwaki Alien Skin teyeeyogerera? Kati nabwe gutyo bagezezzaako okudisipuliininga Bobby Yang nga bamugamba yeggyemu enkwe ave mu kwogerera abantu nga nabo balina emimwa basobola okwennyonnyolako ku nsonga zaabwe. Kigambibwa nti Alien Skin ono ayogerwako musajja omunnamagye omutendeke era amaze akaseera ng'akwekakkalaza entuufu. Nawe gutyo bwe byaguddewo bino kwe kuvaayo n'alaga True Colours ze. Bagamba nti munnamagye omutendeke era akuumibwa SFC weewaawo nga bulijjo takiraganga. Kyova olaba nti abadde avimbavimba mu bantu yeeyita ghetto pulezidenti. Agamba nti naye amaanyi g'alina genkanankana n'aga Bobby Wine naye asobola okubeera pulezidenti. Agamba nti naye empologoma era amaanyi g'alina genkanankana n'aga pulezidenti Bobby Wine titasobola kutuula Bobby waatudde kubanga babeera olwo bafuuse ba pulezidenti babiri mu kifo kimu. Abaana kye bagezaako okuwakanya bagamba gwe weeyitaani yeeyita pulezidenti. Lwaki weegeraganya ku mukulembeze waffe gwe twalonda totya bakulu? Bobby Yang agezaako okumubikkirira era bavuddeyo n'atandika n'okulanga nti kubanga oli talina buzibu na Bobby Wine era konsati ye Yankwakyo Festival bagenda gitegekera Busaabala. Abantu kye bavuddeyo ne bawakanya nga bakakasa nti Busaabala Beach talina kivulu kyonna kyabuukingiddwayo. Busaabala Beach tekkirizibwa kukolerwako kivulu kyonna wabula yasigalira okukyaza abantu abafamiredde out n'abantu ssekinnoomu agenzeyo okulya ku kyennyanja n'okuwummulamu okuwummuza ku birowoozo. Kati beebuuza Bobby Yang akola ng'ani mu NUP? Lwaki Bobby Yang yabikkirira abakozi b'ebikolobero? Wuliriza emboozi eno. Omuntu n'obeera eyo olw'okuba nti nno omaze ebbanga nga buli kamera ekusala mu maaso gitunulamu era n'ofuuka serebu mu sitwago kati n'olowooza nti nno ofunye moral authority okuba nti nno oyogera ku lwaffe. Nedda ekyo tekikkirizibwa. Oba okulowooza buli we bakugambye nti pulezidenti agenda kubeera wano ne wobeera teweetaagisizza n'odduka misinde nnyo okulaba ng'olabikira mu bifaananyi oba olabikira mu vidiyo osobole okubeera ng'ojja otulage nti nno gw'olina amaanyi mangi agasobola okutwogerera.
njagala okubajjukiza mwenna abalaba vidiyo yange nti bantu bangi nnyo bakoze emirimu mingi nnyo mu struggle naye nga tebalabikangako na mu kamera, era gye bali eyo bataddemu ssente, bakoze activities ez'enjawulo naye nga tebalabikangako yadde ne mu kamera. Era ffe tubeera mu kamera, bamwe mubeera nga mu kamera mukolakola busitanti bw'omu kamera, era babeerawo awo nga bakwetegereza bagamba oba kati ono alowooza eyo ye struggle. Bangi nnyo babeerawo, era abantu bangi nnyo bedistancinga ku President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ate ba struggle olw'ensonga ezimu oba endala, nga tebaagala na kulabikira mu bifaananyi bye olw'ensonga ezimu oba endala, naye ng'ate we bali bakola emirimu. Muganda wange Bobby Yanga sinyooma mirimu gy'okoze, emirimu mingi ogikoze, naye si gwe asinzeera okukola, naye era ng'ogikoze oba okiraba, naye tekikuwa moral authority. Actually osobola okuwa opinion yo yonna gy'obeera oyitidde, naye ate toyogera ku lwaffe nti nno simanya ggwe ono. Bwe wabaayo omuntu avaayo ne tugamba ano omuntu atukozesezza, atulaze nti waffe mu kusooka, naye kati asaze n'agenda mu Muhoozi Project, Bobby Yanga gw'ovaayo oba gwe banoonya okumuyirawo omubiri n'ogamba awo no mutuufu nnyo, mumanyi mutuufu, lwaki gwe bakozesa? Kaba kawogo muganda wange, si buli awabeera akawogo nti olina okukajjawo, si buli awabeera akawogo nti kabakako, awamu oweerekereza. Nasembayo okulaba ku Eric Mwesigwa gwe baayokya paasi nabo n'agamba NUP eyaginjokyezza. Gomanya abalala be baayokya batulugunye babawulira nga ggwe ogamba NUP yaginjokyezza. Era gwe n'ogamba wali ku live n'ogamba wuuna akuba mbukize by coincidence. Teyali coincidence, mwamala kiteesaako abeereko byayogera. Era wali otandika omuzimbira olugundi paka ngeri gy'onoomuzza oba okitegeera nga mukiteesezzaako. Ne tukulaba ku Space Dana twamugamba wajjeeka mwokya n'otulaga nti oli waffe, n'ogende wa President n'otulaga nti oli waffe, yadde twavaawo okugamba nti people power, naye watulaga nti oli waffe, naffe ne tukwirawo omubiri n'okola n'ekivvulu, era ne ssente ze wasasula okujja abaana abali mu Middle East, era wazikola ng'ozikolera ewaffe, otulage nti nno oli waffe, nga just agala kuyisaawo sho. Bwe yamala n'agenda mu Muhoozi Project ne tugamba munnange katumudisciplininge oba tumugambe ku ki kyakoze nti si kituufu. Gwe wavaayo n'ogamba awo Space Dana matabuta, mumanyi oyo mulungi nnyo. Era waneeno twakulabe ku Alien Skin Kimenke, ye yamaze okwokyesa. Alien Skin Kimenke byonna be yakoze azalaye President amuwewulawewula, fenna tuvumye mbunna abeetolodde President, Firebase biki yonna agizalawa, buli kimu kyonna akizalawa. Ate ng'era naye abeera n'aba Muhoozi Project, be bamuwa ebirabo batambula nabo, naye kaakati gwe otugamba omusajja mutuufu nnyo, omusajja mulungi, omusajja yeeyita President, yeeyita Kibanda, simala yeeyita Mpologoma, byonna ebintu nga 3 abyeyita muntu omu ng'akakwacyo kamaze omukuba. Okitegeera, fenna n'azoleya, talina gwawuliriza azoleya. Kane tuva otugamba Alien Skin muganda wange, kirungi obutabatibwa bulwa, olina okuwulirizaako, olina okubaako ku bantu b'owa ekitiibwa, si mu bubi naye mu bulungi. Gwe nova n'ogamba yadde ng'abeera ne ba Muhoozi Project, yadde abazalawa, Alien Skin mulungi nnyo, mumanyi talina nsobi, naye ate nga towa opinion yo ng'olaga nti era gwe baleese oyogere ku lwa struggle oba okiraba. Era ne mulemerayo ne mulaga nti ffe gyetuli eno, oba wa Muhoozi Project ffe gyetuli eno, onoonya kawogo oba onoonya kawogo oba kiki, naye kugambe kiba kibi nnyo okulaga nti nno ogenda twogerera oyayokyezza dda. Tusaba omutugambire nti si Kibanda, si President, si Mpologoma, kubera talinaako kyali, jasi muntu abadde atambulira ku simpasa y'abantu oba okitegeera, olw'okuba nti nno atambulira mu karakita ya Bobby Wine, kati ate gwalengezebwe nayo bimugambe, kati gwalaga nti nno omumanyi nnyo, oyinayo ku kifaananyi kyo na Alien Skin nga kya myaka 3 emabega oba 2, oba osinga Gaddafi okumanya Alien Skin. Kati tumugambako si mu bubi ng'Omunnayuganda aterere mu layini yejjemu eyo kalakita ey'okulaga nti nno ali above all, agyejjemu. Bwe tumugambako ojja otugamba ate gwe omumanyi nnyo nti ng'oyogerera ku lwaffe. Muganda wange, ekintu ekyo ky'okola si kirungi.